Amyuka akulira akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya NRM, Jenny Semera, ategeezezza ng'ekibiina bwe kitajja kuwamwaganya eri abo abanaagwa mu kamyufu k'ekibiina ate okwesimbawo ku bwannamunigina. Leero bw'onooba ng'oli wano nga wa movement n'ogenda n'ogawa wa FDC oba oli kuki? Movement neyeesigamira ku bakyala. Abakyala tebakyusakyusa kubanga abakyala tumanyi gye twava. Ye omwogezi w'eggwandisizo ly'ekibiina kya NRM, Rogers Mulindwa, ategeezezza nti abantu abeesimbawo nga bamaze okugwa mu kamyufu k'ekibiina bwe babaleetera obuzibu ng'okuwangulwa ababavuganya. Bw'anaaba ng'akutte fulaaga yaffe mu Isiraamu nga golowooza mu kitundu mwagenda okukiikirira abasinga muli bakristaayo, tofa ku bibye ebyenzikiriza ye, tutunuulire kala ye. Honorable Nalwanga n'awangula Profesa Mwaka. Mu kifo ky'okuddayo tuli konsayiro webiha abantu ne batandika baagwana nnyo baagwana oli ku munno w'ekibiina gw'oyimba. So what happens ky'oli ayongera kwesika bw'agenda okwesika naye anoonya wawumuliza obusungu bwe in the process tayinza kukuwagira lwekyo abawagizi ba Honorable Mwaka nga buli kiseera balonda against Rebecca and we ended up losing it. Tuteekwa okumanya nti tusaafiika kibiina ebintu ebirala oba gwe tuleese mu kifo ekyo mu Kristo nga gw'owulira obadde mu advent nga Rogers Mulindwa osinza ku Saturday tofaayo. Mu kiseera kino bannakibiina kya NRM bali mu kwetala nga beetegekera akamyufu k'ekibiina akabindabinda.